abawagizi babana abantu wamanga Vladimir Putin mulwadde mulwadde wa kibumba naye amawulire bagakwesi mulwadde mumusabireko tunawo n'abakulembeze wano mu Africa abalwadde abali obubi era essaawa yonna wayinza okubaawo abakaaba n'abasanyuka era essaawa yonna wayinza okubaawo abakaaba n'abasanyuka. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Tweyanziza nnyo tweyanzeego omulungi akyekumidde ku mukutu ogwa L40 ekitongole Matayo Foundation we tusinziira ne tukutuukako eyo naye gy'osinziira okubeera ng'otugoberera webanyo webalire ddala nnaku z'omwezi ziri 28 mwezi gwa kusatu mwaka 2026 Easter eri awo mu koona Good Friday ate si ya wiiki ejja nga 3 olwokutaano ate awo ezo holiday zonna abama office aga gavumenti oba ama office amalala agawererako ddala ndowooza beetegekera kati genda muzi holiday era tusuubira n'abaana bayinza okubabawa abazadde ne mukola ki ne mulya nabo ennaku enkulu mwerinde kati nno olwaleero tukomyewo n'obubonero bwaffe obwa omulundi guli twali tutandise ku bubonero bwa emoji buno bubeera mu masimu naye nga nze oweereza omuntu ka emoji kasinisa amannyo tokategeera bulungi nnyo Matayo yayimirira wano wenyini n'akugamba ti obubonero obwo bulimu amakulu ameekusike weewaawo waliwo n'obubonero obulala oba tebulabwako bwo bwa bulijjo nze naawe twali tubu experience nzeeko otambula ekiro mu bimwanyi ova kulaba firimu za Jingo enviri ne zikuva ku mutwe je nga abatera obaga nti basolooze tobabuulira firimu gye nabaleetedde Matayo nkukwasizza omuzinda basooka babuuzeeko tulabe buli mutya bannayuganda kasubire buli bulungi nange gye ndi bulungi at least ko leero olw'omukaaga enkuba ejjatonya olw'eggulu ku makya tetusobodde tonya so abakola mugezeeko okudduka misinde mutandike okukola era enkuba eri mu kutonya ate kati bwe twolekera omwezi omupya kijja kuba kirala ogwokuna ogwo naye nga ffe tusigala tulwana n'okuteekawo oba okusaba okulaba nga embeera ekyuka okulaba nga buli kimu kikyukamukko naye nga mwetuli bakubiriza mujje mukole kubanga essaawa yonna ebintu biyinza okugira nga ne bikyukamu naye obubonero bw'essanyu bukyaliwo era essanyu lijja kulabika weewaawo tugenda kutunuulira ebimu ku bintu kati leero politics tumutadde ebbali katuddeko kuffe ffennyini ku bulamu bwaffe bwa bulijjo okwezuula mpola tulinawo ebintu bibiri mu bulamu bw'abantu ba bulijjo tukkiriza nti era njagala ofune peeni eno buli kintu kye tugenda okwogera onootingedde ne bumala okole risaaki wo tomanya kiyinza obaako kyekikujjukiza oba nosanga nga gwe oli mu game oba oli mu katego oba oli mu season kituufu bwe tunaavaawo tujja okujjukira nga twebuuza nti ku bintu ebisatu ebiri ku nsi ffenna bye tumanyi okuli ensi okuli eggulu okuli negeyeena ebyo ebintu bisatu so byetugenda okwogerako ojja kwesanga weebuuze kubanga njagala ojjukire mu bayibuli ti bw'oliyingira eggulu olisangayo abakazi abalungi olifuna obulamu obulungi olifuna olirya ku menva amalungi agawoomerera olifuna ebibala olinywa ku mubisi ogw'omu okufa obufi naye nkakasa ebintu ebyo ku nsi kuno kwebiri byonna biri wano
omubisi gweguli abasiba bagutembeya temugunywa omulala bakunyonyola okunywa watermelon okulya watermelon lya amenvu lya emmere eri fresh olaba otafuna obulamu kati katulabe wano ebintu bino tebatugulira ekituufu teri muntu afuna sente nosasula land road oba nozimba amakaago nobeera n'abaana bo nga basanyufu nga si balwadde nobanga toli mu bulamu businga neggulu wabula olwokuba nti batuterawo suspect timaindi tuzijjewe tulina oziteeka teri muntu agenda mugulu nga mulamu kubanga obulamu bwonna buli ku nsi eri omwoyo gwe gugenda nga bwe batusomesa naye watyanga tuli mugulu nga tomanyi watyanga tuli mugulu nga tomanyi be batugamba mugulu byebiri wano amata ameeru tetugalina temuzikamula murunda ente n'amata temukyaganywa munywa soda munywa juice omukolerere olw'ensonga nti amata ameeru ge babasuubiza mugulu gagenda Bulaaya gagenda Isirairi tutunulire wano tusobole okulaba tulina ekintu kyetwagalwa tutunuulire okugezaako nga kyoyinza okuyita obubonero nze nagamba saawa ya leero abakyayina ebimu ku bintu bye basinga otulekeramu kyekino sooka otunulire embwa eyo Chama. 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 Embwa eyo mu kusooka kwa byonna abakyayina batusomesa science ne vibration gwe ebintu obibuusa amaaso lwaki nkugamba bwena abali ku TikTok video eno ngenda giteekamu almost tujja zifulumya mpitirivu ku YouTube naye ojja genda ku YouTube okulaba obubonero buli kyenaakonako nga tokirabye wano at least ojja genda ku YouTube ogenda okirabira okusobola okufuna ekifaananyi ekituufu okunyonyoka obulungi ngenda giteekamu almost nga miliyoni 5 okulaba nga video zino zijja kubanga 10 naye okulaba nga zivaayo bulungi n'ozinyonyoka jaziteeka mu miliyoni nga 5 okuvaayo bulungi bwetunulira embwa eyo abasinga obungi tubadde n'embwa waka embwa eyo kyeriko omuntu bwakiraba akinyomesa amaaso natakiwa attention ekisooka mu byonna embwa teziraba ffe ono yali azizanyisa na busowaani nga eteeba ssente embwa ezo zikozesa frequency oba vibration nga dolphin bwekola kati embwa okutuuka okuteeba ssente nga bwe ziri mu kala mu line kano kafuna kano tekafuna modulu yeebeera bagwe byotalaba kyova olaba ebiseera ebisinga Katonda ebisolo ebitonde ebisinga obungi yabiteekamu frequency vibration gye tutalina ffe tulina ndowooza eringa zoom right zoom ffe byetulaba embwa sizebiraba zirabira mu ango 3 eyaffe vibration enkuba y'omutima n'ebintu ebiri ups and down oba ebiri behind ebitwetoolodde ti omuzimu guyinza obbaawo embwa neebogola n'otagiwa attention ngeguli ng'erabula tukuliddeko mu kyalo nga bwe wabeerawo ebibira waliwo olusuku lw'amatooke ng'omusota gujja ne gwezingamu wano mutooke kati ebibira ebyetooloddeko wano nga wabeerawo ebinyonyi ebijja ne bikaabira wano ebinyonyi okumpi n'ettooke bwe mbeera waka nga nze nzanyira wano mu compound ebinyonyi bwe byabogolanga tetwagendanga wa mu nsiko wano temeto ng'osooka kutunula ebinyonyi omusota guno nga tegunavaawo gugende
ng'ebinyonyi bino tebivaawo. Kakasa abakuddeko mu byalo eno video esi ab'e Kampala. Tugenda kutambula mpolampola. Ebintu bino bize nga bibapeninga. Naye gwabu ow'omu kibuga tolinawo birabira kubanga oli mu roof, oli mu bulamu. Tetubiraba. Muli mu bulamu obweyagaza naye nga bwe businga okuba obukyafu. Namba 2 buli we tobadde nga bw'otunula obubonero obwo nga tugezaako okumanya nti wabaddewo omusota gusiguli mu ttooke naye kati wane Kampala ne bwe gubeera mu nnyumba gumala kukuboja ne bagulaba tewali na sense esobola kulaba musota tewali na kabonero kasobola kukulabula. Lwaki? Nti ebintu ebyaliwo obubonero bwe batuteerangawo tebukyaliwo. Detector zaffe zaafa. Kati bw'ova wano abantu nabo tujjeko wano katono nnyo. Kasooka kuteerayo ente eyo. Ente eno eriko map. Bwe twali abato eno video okusinga nagikoledde ba mu kyalo n'abantu abatali ba mu kyalo abaludde ebbanga nga bategeera nnyo abasinza okukozesa kyoyinza okuyita common sense. Kakuteerayo ente eyo. Ente ezisinga obungi enkoko, buli kisolo kyona, enkoko, embuzi, ente, endiga. Abasigi beba waliwo tribe y'Abakiga nga boga ab'Emamba ab'Engo. Kyebeddira beddira ente engoobe oba ekika kyabwe kyeddira ente engoobe. Ente eyo eba ya bibarabara. Naye abalunzi b'ente oba Munnayuganda we nosobola ogendako mu faamu ya Museveni n'olambula ku nteeze n'otunula maapu z'ente. Ente zibaamu amabarabara naye ente zikola symbolism ezimu z'otategeera. Ente eyo eriko maapu eya Africa. Obadde okimanyi nti obubaka obusinga Katonda teyabuteekamu ffeffeka. Ente eyo eriko maapu ya Africa. Ebeetegeeza ki? Yebe gimanyi nti eno maapu ya Africa. Naye gwe buli wobeerawo okimanyi nti mulimu ente nga ziri mu maapu z'eggwanga nga tozimanyi. Okimanyi? Naye zo ziba zimanyi. Omanyi maapu Idi Amin gye yali yakuba eya Africa ne bagikyusa mu G7. Kebeera ente gy'olina orabe kala ebbala eririko kyekabonera akajja okulaga olugendo lwo mu bulamu bwo. Naye amabala nga tulaba nga ga bulijjo temugawa attention. Naye tunulira maapu eyo oba amabala agagali ku nte gakulaga nti maapu ya Africa bwefaanana almost South America nga bwe yali yonna neyefa ku Africa n'ente bweri. Era eddiba ly'ente lifaanana continent nga bweri oba Africa yonna nga bweri. Katonda agiteekako akabonero ako. So edda abantu tebaabulanga bajjajjaffe bwe baasinganga okutukubisa oba okutusinza amagezi nga bakabalega batunulira ente n'ava Kagadde na bigere n'amanya nti ajja tuuka Kampala. Bw'okyatambulira mu luguudo lwa Kabalega olwa Ssekabaka Mwanga tonayiiya luguudo be baazireeta. Ffe tetunayiiya luguudo olwaffe. Express waliwo abaagiteekawo mwe mwakopinzeemu mwakozeemu kopi. Nfuna nti yaliwo temunakola plan work eyammwe ti government evudde etongoza oluguudo luyita wano ne wano. Lwaliwo ate n'ekirala nti government erukozesa nga terina mashini kyokka nga mwabasoma. Naye bajjajjaffe abataasoma bo baabalanga na bibalo ebiri mu obubonero bwatulimu mu bulamu bw'ensi eno. Bw'oba oyagala omwana waayigi ng'oyagala omwana waategeere, waliwo okuyiga n'okutegeera byanjawulo. Omwana amaze ebitabo bye asobola okuyiga naye n'atategeera byanjawulo biri aba ayize naye nga tategedde. Kubanga nsobola ogenda mu kyaki ne basabisa Saara ne sitategeera Saara gye basabisiza naye nga nasabye enabaddeyo ku kyaki. Kitegeerekese bulungi. Somesa omwana wo Google Map. Kwata mapu ey'olupapula. Omwana wo bwayiga ogibala sayansi amwanguyira okubala mu kiraasi. Muba wa video game mwesimu omugambe beera ku satellite omwana buli wabagimonitalinga wano nena ku televidiyo eya satellite. Omwana bwagibeerako nga satellite agiraba ng'etambula kimwanguyira okubanga asobola okuba mind mu mutwe. Omwana wo bw'aba amanyi okusoma obubonero kimwanguyira okubanga asobola okutegeera mangu. Lwaki?
olwo njagala mmenyawo abantu abagamba mu empewo zibasiraanyi naye wetugenda oraga mujja banga mutegedde empewo zisiraanyi oba ziyambako empewo mpulira namba emu bw'oba oyiga okusomesa omwana wo map akabuuzo katono nnyo bwe kati kali wano ng'omuyigiriza osoma maapu zino ziro nkoze za mirundi ebiri wano eno Antarctica yes sir then eno Africa kakati wano ekisinze okwewunyisa Africa erimu Antarctica emirundi nga 6 then Africa bwebeeramu Antarctica emirundi 6 Antarctica erimu Uganda emirundi 22 oba nfuna eno Antarctica erimu Uganda emirundi 22 obuntu buno bwenjalo banyonyola bwandibadde bwangu naye ngenda vaawo nga mbawadde ansa musobole okutegera kubanga babibabuuza n'ogende Makerere maama wo n'asasula miliyoni 10 miliyoni 2 n'obisomera emyaka egi 5 kati nze kankusomese mu dakiika 10 ojja kuba otegedde Antarctica bwebaamu Africa bwebaamu buno bwa Antarctica emirundi 6 ku 10 kale katubale 10 then neja nebeeramu wano Uganda emirundi 2 yongeremu 22 Uganda 22 kati katuddeko wano Africa erimu amawanga 5 mwana onfuna nkulaba wano terimu 22 badde nkozeemu ensobi katono Antarctica erimu Uganda 5 mu 2 Antarctica erimu Uganda emirundi 5 mu 2 then wano Africa erimu amawanga 5 mwana kati ekibuzo kiri nti lwaki wano Uganda yalibaddemu emirundi 5 mu 2 ate Africa nebamu amawanga 5 mwana nga kyokka eno continent erimu emirundi 10 nga eno ntono eno nene n'erimu amawanga matono kyokka ate nga Antarctica erimu Uganda emirundi 5 mu 2 anseri bweti Uganda si ntono Uganda ekwata ekifo kya 81 mu bunene mu nsi yonna ekyo baba tokimanyi saagala ogende kusomera oba osomere emyaka 2 ekwata ekifo kya 81 mu nsi yonna kakaso kyo kitegedde wano anseri bweti wano mu Antarctica oba ekireetera wano gana amawanga okubanga matono ate nga wano continent emu erimu Uganda 5 so twandigambe nti bw'ogatta wano wajja kuvaamu ensi nnene bwe tujja wano nti ojja kwesanga nga kankulageko wano katono katujjeko 5 mu 2 mu Antarctica wano katuddeko tukwategana amawanga gali wano ojja kwesanga wano mu Africa erimu buno 10 eggwanga limu katubale eryomu Africa DRC Congo ku Antarctica eba ekola eno percentage Congo almost half ya continent kati tudde ku Algeria etwala eno part nga kinene nga nene osange Algeria etutte tudde ku Libya osange Antarctica yonna nga jasi amawanga 3 aga Africa 3 nga gagitutte gakabejja gagimazeewo kati bwe tudda wano mu Africa osange nga ensi emu erimu Uganda Congo erimu Uganda emirundi 23 naye kati bayinza okubuuza ekibuuzo kino nti lwaki Antarctica erimu Africa erimu oba Antarctica okugata Africa ofunamu bwa Antarctica oba 10 naye ate Uganda nebamu Antarctica bwogata Uganda okukola Antarctica ojjamu amawanga 5 mu 2 oba bwogata bu Uganda 5 mu 2 okola Antarctica emu anse banyangu nti wano amawanga agali wano agamu gakubisamu Uganda emirundi 3
muve ku lugero lwa Bungereza story za Bungereza Bungereza erimu Uganda edirira Bungereza kwate ekifo kya kinaana Great British Empire oba United Kingdom UK erimu ya kinaana Great Britain then Uganda ya kinaana mwemu kwegamba ne Great Britain sinene nnyo sinene nnyo naye ate ne baddamu ne bakulimba wano kati katuveewo wano ne baddamu ne bakulimba wano nti ekibuga London helicopter ekyetooloolera oba bwe beeyita nga helicopter okuyita mu Kampala mbu mu London kiyitwalira essaawa 3 oba onfuna mbu eri mu kibuga wakati helicopter essaawa 3 eba eneetera otuuka e South Africa kati e South Africa etuukayo etya oba eba ebuusa amawanga ameka ate batugamba wano mu biwandiiko mu ssaawa 3 eba etuuse South Africa eba ebulako kati n'otuuka e South Africa okuva wano naye ne bakulaga nti Bungereza oba London ekibuga London mbu helicopter kitambulira essaawa 3 oba munfuna kyebategeeza kinene bizimbe biwanvu ekibuga kinene oba kiwanvu kigazi osobola okuva wano n'oyita Kenya oli mu London noda Somalia oli mu London Ethiopia n'okirira mpaka yiri eri South Africa wansi kyokka ate bwe tubala obunene bwa Bungereza eri mu gya kinaana eva wano esinga kwa Uganda katono ate ne wano bagamba nti eri mu kinaana kati eno maapu oba wano bibalo by'abazungu tudde mu kilometers olowooza ziri meka olowooza Uganda tudde ku square kilometer meka bwe tudda mu square kilometer kansi kutereyawo ojja kuwunga bunzi ojjukire nti Norway bwebeera ku maapu ebeera nga ekubisamu Uganda emirundi 9 ku maapu naye bwodda ku kilometer ne Buganda nene eba egisiigira wano bwedda ku North Korea bwekwata maapu ya Uganda neya North Korea mu maapu nga si flag wabula nga just Google map nga bwe baatema ensalo ojja teekamu Uganda nga 17 okufuna North Korea emu naye North Korea erina abantu miliyoni 26 naye bw'oteeka mu kilomita Uganda North Korea eri miliyoni 11 oba mitwalo 11 ku miliyoni 11 Uganda eri mu 22 kitegeeza egikubisaamu n'obugwamu naye wano ku maapu bakulaga nti Uganda ntono Finland nene Uganda ntono Bungereza nene so ababirankinga tebaagala kwejjako kitiibwa kyabwe ku maapu tulinga katonyeze boda mu kilomita boda ku maapu America nene maapu ya America nene nnyo nedda mu kilomita konga ekubisaamu America wala onfuna so abasajja bano kasitoyiga wano bino ebibalo kino kya simple matter just kantu kali awo simple mass nti bodda mu bibalo n'obala campus omwana wo n'omuteekamu okuyiga campus ajja kula ng'ali bulungi naye olowooza ki ekitulemesa bwe twali bato twalawuliranga firimu zino kankuteereyawo owulire eyani bawulanga firimu ezo nga buli woowulira firimu eyo odduka n'obeeramu okutya nga ofuna feeling eddamu negenda negiraba naye nga bw'oba okomawo owerekedde mukwano gwo addayo waka bw'oba okomawo ebisubi ne bwebikangamu kati embuyaga emisinde nga totunula mabega oba nga tolina na muntu gw'olaba naye kuva buto twalyanga ebintu ebyali organic abantu abasinga obungi lwaki tetukyalina feeling ezo nti lwaki ekyawulira eno kankukyerero neno siripe oro bagiyita siripe oro osobola oginoonyako naye owulire buli wetwabeeranga twafunangamu okutya fiya buli kiseera ng'omuntu ne bwogiraba ogirootako naye kati okyasobola ogiroota emitima gyakaluba nti abantu abasinga obungi sisitimu yonna emaze okuwambibwa kati kino kyenimu osobola okumpita omubuulizi agezaako okujja mu kibi kyebayita omuzungu bakubona ababuulizi b'eddiini abo si babuulizi abo boonoonyi be batuteekamu bunyi obuzikkirira obutalikoma lwaki batusomesa bya kizungu byokka bayibuli bweyogerako bwenyini naye abantu abatakkiriza mu bya kizungu be Bachina bakola bintu ebirina amagezi abavubuka abasinga obungi
China babera mu zino art kuyiya bizimbe kuba plan work ovudde Makerere kuyiya ntindo kuyiya ntindo ba measurementing entindo ebizimbe zikalina mubiraba awo naye bisookera wano kambateereo ka video ako mukalabe nakoza nti ebintu bino bigwa bugunte government esalawo nti twagala kino waliyo abaana abatasomye naye ng'obwongo bwabwe bwonna bubeera mu kupulaningira nsi zaabwe. Tulina abaana abalinga Matayo nti twagala Kagadde ebeere ku ntiko oba Kagadde ebeeremu ebizimbe eri mu program bweti, naye nga abaana abo tebafuna kirooto ekyo. Lwaki? Nti buli otambula mu kirooto ekyo ojja tuuka ekiseera weetaaga obuvunaanyizibwa otuuse wano onakyogoba n'owuguka n'odda eno njagala gula motoka wetaddemu ebirooto bya Bayibuli, njagala gula motoka, njagala beera muyimbi, njagala beera kino. Kati obulamu omwoyo guleka mu bbanga, omubiri n'ogutambuza nga tegulaba gye gulaga. Onfuna bwe twali abato twasinganga okutambulira awantu nga buli wowulira buno Akine Popo Obunigeria obuzannyo nga mu butuufu twetaago nga weegomba ogenda mu Nigeria obalabeko. Naye lwaki byakyuka? Lwaki tukyalina birooto? Twawuliranga ennyimba za David Lutalo, Eddie Kenzo oyo nga mu butuufu bw'oba towulidde nga ne bw'oba ofunyeemu ekintu ekikuchallenging ng'otambulira ku luyimba lwa Eddie Kenzo ne lukugumya omutima bakamiliyoni bw'otawulanga nnyimba zaabwe tewamalangako bebaaliwo. Era nga David Lutalo n'oluyimba lwe yali yayimba ng'agamba tinagenderera kiikale maama omusajja gwe yaleeta n'amwefuulira ndowooza n'amubako omukazi. Oluyimba olwo nga bw'oba oli ku mulimu gwo nga buli oba tuluwuliriza terukuwa magezi terukuwa kyakuyiga nga buli olweteekamu olufiiringa n'oluyimba n'olufunamu emotion ne lubanga olwo n'olwagala n'okusinga eyaluyimba oliye nga alukola mu sente naye gwe nga olunyumirwa nga tolina kyoyinza lwerabirako. Naye lwaki temukyamayiminga nti ssaawa ya leero we tuli fe abalina okunywa omubisi gwe batugamba muggulu tunywa sooda. Bwe tumala okunywa sooda ne tusaako buli kintu kye batukolera kiva wa muzungu. Tuli enkoko yawekiseemu emibiri gyaffe bwe twakoowa abantu abakolanga ennyo muntu yakubanga akadongo olunaku nga fulumya buroka 1,500 ogwo omulimu guzitowa n'okusinga omuntu akola omulimu gwonna. Abantu bapootanga ng'asula apoota asiba apoota nga ava ku makya paka olw'eggulu owiiki omwezi n'omwaka nga takoowa. Lwaki? Balyanga akawunga, balyanga ebijanjalo nga si bisiga, balyanga ebikajjo, balyanga ki omala omwezi nga tolidde kikajjo. Kati ssaawa ya leero kemiko ze tutaddemu omubiri tulina ogubalansingira ku elements zaago. Lwaki kugamba bino nti asuka enzijjawo bino then tudde ku birala kakasa kino anaaba kyetaaza osobola okuddayo n'okyesomerako. Nze nkuwonyeza miliyoni 9 maama woza abadde agenda okusasulira Makerere okumala emyaka 2. Kati eri Makerere tufunayo amabaluwa anti kati Makerere okusoma kwonna ne bofuna ebbaluwa amagezi gali wano. Tulina amakyaki, tulina ebizimbe, tulina amasomero. Abaagazimba teyasoma, teyagendako ku P2, teyagendako ku P3, tamanyi P7 bwefaanana. Naye nga inginiya yazimba masters byazimba byebigwa bamugoba ne baleeta ataasoma nga yakola obusolya yakola design eza church we bawanika ebide temukyabinebbaluwa tamanyi nakusayininga sente ez'omubanka naye nga yakole cash kyalo kimwesiga atambulira ku nature oba common sense nga buli kintu kyakola ekyalo kimwesiga kukitambulirako. So abantu abo wali olabeyo omugagga nga yasoma abasinga obungi abafuna sente ng'oyagala funa sente focus ogiteeka mu kukola. Kuba olina okulwana nnyo ogambe nti wemani n'ekirooto. Omuntu ataasoma tawuguka nnyo abeera n'ekyo. Ate omuntu bw'otunulira wano nagenza okubalabalamu ku buli 100 almost 80% abataasoma
be bakoleredde bazadde baabwe nga teyasoma yajja mu Kampala okuyiriba be bazimbye mu byalo byabwe naye 20% abasomye tebalina na mugaso gwe bagasiza bazadde baabwe okitegeera abasomye temulina mugaso kubanga buli wosoma mind yo etambulira mu bwana obuwala naye omuntu atasomye alowooza waabwe we yava mind ebeera ku kintu kimu byenjogera biruganga byatulina mirimu atasomye ngagiyiriba tunulira abakyala nabadde ntunulira amaka Mirembe Bedding geyazimbira bazadde be amaka ago n'omulamuzi tanaba gazimbira bazadde be nze ngenda genda okukola bampe sente zesaagala anti kyenkugambe nti common sense yesinga sawa ya leero abantu abavudde mu byalo ebyewala tebabeera wano mu Kampala n'atuula atatuula naye bano betusanzewo ffe bakaawo nazimba mu Kampala ndina poroti mu Kampala bazadde baffe banzalidde mu Kampala oyo ne bwatakola tebimukwatako lwaki talina mindset eyiiya talina bwongo buyiiya kintu kati ffe abaze nga tuvudde mu byalo bwe ntuuka wano ne bwenda abashiba ng'akunama mindset esigala tegenda kushiba nze bamanyi gye nava omanye kyakuleeta kyova ba MP abasinga obungi ab'e Kampala akanyagula motoka ez'akabi nakuwasa ng'ogyeko olutamaguzi abasigadde akanyagula motoka nakuwasa bakazi naye ataliwo e Kampala leero lwa mukaaga genda ku luguudo olwewaffe olabe ezigenda ba MP bona bagenze kati kugula nte bagenze kugula mbuzi bagenze kugula mataka so ffe ekintu ekyo kyekyalemya abantu bakitegeere nti tebabasomeseza kimala nti omuntu yenna abantu bakyasinza okwenyaa gavumenti abasinga bawano mu Kampala era omuntu owalana gavumenti yoyo yava mu kyalo nga buli kyakola bamulemesa yalina ku gavumenti ku busungu wano tubuyina mwe mwasoma muli ku TikTok just mwagala emirimu gye baagala aba Kampala muyite omugambe njagala onangire engoye njagala onangire eddagala ly'amaanyi g'ekisajja njagala onangire bizinesi yange hoteri ng'aranga bwalya gy'emirimu ofuna mwematayo obuno busomogi bwaffe kati bwe tuda wano nti percentage eno eri wano mpitirivu ku bantu abakyalina mukiri lwaki nti abantu ennaku zino abantu abasinga obungi ebitundu 7 ku buli 100 ng'ogyeko nga bwe nabagambe nti omuntu yenna emoji zino ngenda zogerako naye tetunaba kugendako mu maaso tutandika butandisi naye abantu abasinga obungi ennaku zino mwebaka bw'omala omuntu bw'okola tokola kwenkana bali abakuba broka 1,500 olunaku tokola kwenkana tokosa mubiri kwenkana bano abapoota olunaku bano abawana Kampala bano banzimba bizimbe kola ki onfuna kizibu nnyo okusanga nga omuntu oyo nga yebaka n'aba nga yeesiwasiibwa naye bano bandya bino ebiriko bano abakolera mu kyalo nyakufiwa mitwalo 3 bano abakolamu akakopo ka mitwalo 5 mulina sente buli omwe ebaka ekiro nabadde ndaba ne John Black yazeemu ebyagundi bino ebya ani ono muwala yali azanyi abaali bazanyisa sente ng'amata kati ne John Black yakikoze naye yazanyisemuko kamatato ye yabadde azikutte ng'azisiimuza ng'akatambaala esente ng'amala asuula mukyalinamu ekyejo ekyamalala naye maye gavumenti ebaraba naye omuntu ennaku zino kati kino nkunyonyola gwe kyoli ennaku zino bwe mwebaka omala okunaaba okooye bw'omala okwebaka otandika okwekyusakyusa otulo tujja 10 ku 9 weesiiwa omubiri ogwandibadde gukakana gufuna ebbugumu buli dakiika lwaki tokyalya omubiri gwe byetaaga mu bulamu bw'omuntu ffe engeri gye twatondebwa okozesa sensa zino zetugenda okunyunyuka mu maaso eyo nga bwe nkugambye nti omwana bw'omusomesa ekibalo yandibadde akiteeka mu mutwe mu lunaku lumu kale kinene
omwezi eyandibadde asoma ekyo ekintu takyasobola. Lwaki? Nti omubiri tegukyapiikinga nga bwe gulina kupiikinga. Sensa zonna zaafa, test bad tezikola. Lwaki? Buli kiseera mulya nyama, mulya bisiiki, olina okulya ku greens. Omuntu alina okulya greens ebitundu 25 ku buli 100. Alina okulya fruits ebitundu 42 ku buli 100. Alina okunywa amazzi agali fresh ebitundu nga 13 ku buli 100. Enyama n'ebisiiki birina okukola nga 2% or 20%. Enyama lwaki ekola 20%? Ti mu wiiki emu olina okulyamu ekintu ekisiiki omulundi gumu, oba enyama oba enkoko. Ate naye bw'ogirya olina ogirya omubiri. Waliwo olya ebijanjaalo n'olyanga oba n'olya enyama. Abantu abakulu bano banina kansa, sukaali, biki atuuka ekiseera nti enyama amanyo gaginzijako. Enyama sikyalina apatayiti yaayo nga buli wogiwulowooza nako obuli oyagala kusesema omubiri gugitya. Nti omubiri tegusobola kuactivatinga nga totaddemu fruits. Buli lunaku ebintu Katonda bye yatonda tebitama. Buli lunaku osobola okuva ku Monday, January notuuka Monday nga season ya fene, December ng'olya fene, bikajjo, miyembe, muhogo, lumonde nebitako ebijanjaalo. Naye ate tosobola kumala wiiki 2 nga buli lunaku olya ennyama owaganamu ekutama. Weeks 2 tosobola zimala. Tosobola mala weeks 2 ng'onywa soda, naye amazzi emyaka 3 ogimala. Bwe kennyini ogamba kampumulemu soda, kituufu nywedde nnyo soda. N'omubiri guba gutandisa omuboola gwe naawe ne sensa zonna atandika okuta zitandika omutya. Buli wonyonya amazzi ag'enkuba eardrum zitandika okubikuka, nobanga emizindaalo gye bazizaako, nobanga okutukuta nnyo n'owulira nga owulira nnyo wala. Kyova olaba nti bwe buziba ekiro ne bwebikako katono, akabuku mwaka kandireese otulo kazi okusa kemiko tandika okwekyusa kudda eri kukasuka omukono kudda eno, nobanga omukazi ali lubuto, nobanga tokyasobola kusumagira. Buli wosumagira owulira akantu kakusiiwa omubiri kyokka wanaabye oze mukinaabiro okomyewo ebbugu mulisigadde mu musaayi. Nti omusaayi gwonna guli mu kemiko. Mukubeera mu kemiko ezo tezikyasobola gukirizisa ng'okukakana wamu. Buli lunaku olina okulya fruits ezitali nkolerere. Fruits zikuyamba okukenenula mu kemiko eyo. Era fruits ezo ze zijjawo ekivundu mu bantu. Omuntu asobola okubanga yanaabye ku makya ssaawa 5 ez'okumakya, oluwanika omukono gwatuuyanye mutunango oyagala nasesema, gwatuuyanye oluwanika omukono bwati ng'akuba mu bugalo n'olanga ekivundu nga nekesiye empola okitegeera ng'awunya buwunya. Ekintu ekijjawo okuwunya in natural sense oba ekyaddala si perfume. Lyanga buli lweggulo. Fruits zino togenda kulya ovakado yokka. Onozimixinga gula enanasi y'ebbiri, oguleyo watermelon n'okukwata kwa bwereere, oguleyo ogule enanasi, oguleyo ekikajjo. Ebikajjo babiwaata 5 wali nga buli lunaku olyayo ebintu nga bya 5 ng'ogenda kwebaka. Ojja tuuka ekiseera ng'osa bulungi, ojja tuuka ekiseera nga n'omusaayi gutambula bulungi nibenga ddagala. Ekirala ekyokubiri ojja tuuka ekiseera nga n'omubiri gutambula bulungi nga weeyagala ne feeling nga ne bw'otunuulira omukazi omulaba nga wabirooto byo yali tonatuusa kuwasa. Naye olw'okuba nti tukozesa netiwaaka etandise okuta feeling n'omukazi ne bwe wakamala okwebaka naye otuuka n'olya nga akutamiddewo. Kati nodda ku TikTok n'ogamba nze nkyawa abawala bangi, nze nsobola omukyawa ne bwanyiza nfune egaali empya. Lwaki? Nti okozesa netiwaaka buli kiseera wifi ali mu bwongo, obwongo tebukyalowooza, tokyayiiya, tolina kyokusobola kukola. Ne bw'olwala gavumenti kyova olaba ekufuze nnyo. Lwaki? Nti eyandibadde egenda mu ddwaliro ne weewola oba ne bakulispektinga, gwe mwennyini teweerispektinze nabo kwe balabira. Ngoloza gavumenti etufaako bwe kimanyi ffenna tuli bawo twabeekagadi. So kwata buli lunaku gula epaapaali erebeera etendayo, kubanga abantu omuntu agenda mu kirabu n'asaasanya miliyoni 3 olunaku lumu abayimbi naziwa abayimbi naye nga newa batalina wakusula. Ddamu obeere ne feeling. Ate feeling meditation takolera mu kibuga.
omuntu yena mu bulamu kyateeka mu system y'obutonde oba mu mateeka g'obutonde Kampala toteekeddwa kubeerayo kumala omwaka nga tozeeko mu kyalo oba kubeera wantu wa limiti. Olina okufunayo time nga weekend n'ofuna awali emiti ewaka n'ogendawo oba n'onaaba amazzi ag'ekiyira n'ogenda ngaawo jinja mu River Nile ne weebakaawo n'ova mu jinja River Nile n'ofuna wali omuti oba enkuba kati engeri enkuba gyetoji n'okwata akakeekako ne weebakako wansi mu lusuku lw'amatooke. Obunyogovu obwo bw'ofuna mu lusuku lw'amatooke bwawukana ne bw'ofuna ku faani. Onfuna lwakuba nti abantu tebakoze experiment. Kyova nkuteredde video eri ey'embwa ne ngamba nti embwa ebiseera ebisinga ebeera waka n'ebogora n'ogikuba ejjinja ekuwonya ekulaga nti waliyo ekijja n'ekuba ejjinja. Oyinza obeera ku lyato oli mukola emirimu gyo embwa ejjalaba mangu ekusikewo bwe mala okusika olabe nga waliwo ekizibu ekiguddewo nti abazungu mwe bajja oba mwe bakopye olumala okukopaawo ne bajja ne batugamba nti sayansi atambula ku mateeka bwe gati ne bwati ne bakuleetera science bible ebintu ebyemyoyo naye nga babikopa mu mbwa n'ebisolo ebirala. Bwe weebuuze saawa yalo tekinologi yeeyongedde lwaki mu laboratory tebakyawamba bantu batwalayo nkima bisolo biki tebabigezesa kyokka babisomako ku frequency zaabyo zebikozesa. Empologoma bweba egenda kulya engabi oba embuzi empologoma esobola obeeranga mu kibuga wakati engabi eri wano eba ya detectings olw'ebyoya byayo waliyo ekijja. Bwe munauganda bweba ogenda kufuna ekizibu empewo zikulabula osobola otandika ofuna ebisulo n'otategeera enviiri ne zikuva ku mutwe ne zeekanga era n'otategeera n'oloota era naye nogaana okiteekesa mu nkola nako kaba kabonero. Omubiri n'obanga onajjolaga ne gukugaana n'ofunamu ebirowoozo bangenda obaweerabiralabira ebisumuluzo biki kabonero olumala okuinvestinga ne bakufera bw'empewo zanjavuwazi. So nkufuna ebintu ebisinga obungi biri mu ffe tetubiwa attention. Ebirala tulimu kugenda nga tubyejjamu nenjala bagambe nti experiment engeri oba time gye tulimu tulinga mu time ya muliro twetaaga boots naye mu kifo ky'okufuna boots tukuuta ebigere ne tubijjako enkyakya tugenda kuyita mu muliro ogwokya ennyo. Wetwandibadde tuteekeddwa okufunira boots ate tuzijjamu bujja nti obudde bwe tulimu bukyamu. Kati mukubeera obukyamu twandibadde emibiri nga tugiwa support engumu nti system bweneeba ekyusi abakyala kati mugenda mu nsonga ezitategeerekeka emirundi ng'esatu omwezi mulwala buli dakiika. Abantu bonna tunulira kati abantu baze nga bagwamu amaanyi g'ekisajja era abakazi bwe bajjudde ku TikTok okwo bebalanga endya. Nakulaze juzi abakyalina endya gye balyamu afumba emmere n'akwata kamulali gwakosanga ebirungo akwata kamulali n'amukoona n'amuteeka mu mazzi agookya n'ateekamu ennyaanya n'ateekamu obutungulu n'ateekamu green pepper kati bino ennyama n'agifumba boyiro kati biri byakoza mulimba cream n'alya byebisiike bye balya ekifo akikoza muli nekifuuka ng'ekisiike okimala ofuuka ekisiike mukamulali n'alyoka akirya nga kirimu ebirungo nga 10 mulimu kamulali mulimu green pepper mulimu carrot mulimu buli kimu naye wano omuntu ne bw'omuteerako nakati mbwebyo bikaawo mujja tubuliro baba mwe bamalayika bino bikamulali byabisiika tamusiika kamulali naye tamusiika amukoona bino nabyo n'abikoona kati n'abiteekawo ne byetokosa n'ennyama n'afumba boyiro n'afumba boyiro eba ya pure white abasinga obungi babeeranga mu byalo ente n'erwala ne bagisaalasa ne bagifumbawo boyiro ewooma n'okusinga ensiike oli n'ateeka mu buto ow'omu dduuka ente y'amasavu erina buto waayo oyongedde mu buto ow'omu dduuka gwe bakoze arwaza n'osaamu obutungulu ente abantu bw'otunulira Kampala nze nga mbagamba nti tunulira bucha ebeerako ennyama n'esulako ensowera nga tegigwako ennyama erinomo erina okugwako ensowera erina okubeerako omwana agoba ensowera anti eba teriimu kemiko
eba teriimu chemical naye enyama bazikuba chemical osanga bucha eriawo ensowera tetuukawo ensowera wetatuuka gwonoonyawo ki mu smart butcher webale yesu so munzikirize olunaku olwenkya tutandike ne paati endala naye njagala bajukiza nti kopa waffe waali era tulina ne oyiro obwo osobola okujja n'ofunako naye nga njagala gendako mu bantu abali mu ggulu abalowooza abali mu ggulu naddala awo Dubai gye enkuba yatonye just nnaku 2 enkuba yatonye Dubai ne wano tenatonya just yatonye ennaku 2 naye abantu tebawuga abantu tebalina kyebakola eri abantu bali mukuwuga batambulira mu mazzi tebalina kyebakola bali awo bali bwe batyo era emirimu enyonyi ezisinga obungi awali airport wonna omanyi nga bwe tukyeyongera okwetegerera nga 18 December mu America mu Iran enkuba yatonyanga myufu enkuba bwe mara otonyanga myufu navayo neŋŋamba nti olutalo lwa Iran lugenda kuddamu buto era Iran ejja kusaana almost ne bawakana saawa zino Iran weeri akafiirwa abakulembeze bayitirivu Israeli eyinza n'okuva ku map obubonero bwatandise olabe tolabanga ekinyonyi kya baraka bwe kijja ne kikugwako oba ogenda kufuna ekisiraani oba ogenda kugwerera otulula ebinyonyi ebiri Isirairi eggwanga lyonna biyinza okukomekerera nga UN etudde America netemako paati emu nagiwa Israeli era abawagizi baabana abantu wammanga Vladimir Putin mulwadde mulwadde wa kibumba naye amawulire bagakwesi mulwadde mumusabireko tunawo n'abakulembeze wano mu Africa abalwadde abali obubi era esaawa yonna wayinza okubaawo abakaaba n'abasanyuka ekyo kibalekedde katulabe naye nga bwe mbagambe nti tujja kwongereza okwo olunaku olwenkya katutunulire obumu ku bubonero bulabula omuntu nga tanagwa mu kizibu bangi nkimanyi bakyesunze obubonero bwa emoji naye awo wenyini wetugenda okutandikira maybe wetunafuna omukisa luutu eddako olunaku nabeera lwankya mwenze Vigeston njagala nange nkusibulire wano eno oyo Mwai Matayo leero atututtemu supidi naawe ogirabye naye yoyo kale abakatwegattako genda ku YouTube subscribe nga like ateka mu Prophet Matayo video gyeri asomeseza oba tutunuulira oba twatandise series affe ezokulaba obubonero obwenjawulo waliwo obubonero obulabwako n'obubonero obutalabwako obubonero emoji buno wetusindikira ku ssimu nosindikira muno nga katikisa amannyo kategeeza ki bubuno wano omukulu yabusikechinze dda mbadde mugambye abutuyisizemu naye ndowooza lunaaba lunaku lwankya akumata kumira mpeera tusimbulira awo olunaku olunaddako. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.